Akadde ka Amasukkulumu mu bujjuvu ndi Serwanja Julius ku ekitongole ky'amawulire ne munnange Luchamus Isaac oyo abatuusaako olulimi olw'abannaffe abo boonero. Twagala babuuzaako n'okubakulisaayo ku mikolo egy'amatikkira egibadde enkumba. Mukulikeyo nnyo mukulikireyo ddala era mu mbeera eyo tubaniriza ku Deota TV. Wamu n'okubeebaza timwebale kubeera abalabi ba Deota TV ab'olulango kuva gye tugitandikira ku makya ddala paka ku dakiika eno nga tubatuusaako Amasukkulumu. Bwetyo kasooke tugayite mu bufunze ate gajje mu bujjuvu. Ebikulu mu Masukkulumu. Ebibiina bino byakozesanga abantu bangi nnyo era mu 1964 byatandikawo ne banka eyabyo. Mwetane nnyo ebibiina by'obwegassi mugobe obwavu maaso moja Akalaatidde abantu be. Njagala kooti eyimirize enteekateeka zonna ezakasobolebwa okuwona mu Uganda eziteekateeka okulonda okwa 2020. Njagala muyimirize akalulu ka 2021 munnamateeka Male Mabirizi amaze okuteekayo omusango mu kooti ya East Africa. We need to amend the land law and put in what you call guidelines should be substantive provisions of the law. Etteeka ly'ebyettaka likyusibwemu. Saabalamuzi Bart Katuleeba ayagala okuttingana ku ttaka kkome. They had an opportunity to cross-examine the 3 prosecution witnesses at length. Ebya Dr. Stella Nyanzi bibi. Omulamuzi agobye omusango gwe. Weewaawo tugatandika mu bujjuvu. Saabalamuzi Bart Magunda Katuleebe ayagala etteeka y'ebyettaka likyusibwemuko katono okusobola okugonjoola enkaayana z'okuttingana n'okusengula abantu ku ttaka mu bumenyi bw'amateeka. Saabalamuzi agamba nti okuyisa olugaayo mu biragiro bya kkooti kususse nga weetaaga okubeerawo ekikolebwa ate mu bwangu ddala. Waliwo nno n'ebiragiro ebibagiddwa okusengula abantu bye balina okugoberera. Mu kaweefube w'okumalawo enkayana emirerembe n'okuttingana olw'enkayana z'ettaka, ekitongole ky'essiga eddamuzi kitegese ensisinkano n'abakulembeze ab'enjawulo okutema empenda ku butya bwe basobola okubigonjoola. Mu nsisinkano eno Saabalamuzi wa Uganda Bart Katuleebe yabadde omugenyi omukulu nga wano waasinzidde n'ategeeza ng'etteeka ly'ettaka bwe lirina okukolebwamu ennongoosereza okusobola okulambika obulungi ensengula y'abantu ku ttaka n'okumalawo emirerembe egifuuse kagumba weegoge. In my view, which I have expressed to the President, to your Minister, to the Attorney General, to the Minister of Justice, and anybody who cared to listen, we need to amend the land law and put in what you call guidelines should be substantive provisions of the law, which will affect government leaders, the courts, the bailiffs, the community. Saabalamuzi wabula ayongedde n'alabula abantu abayisa olugayi mu biragiro bya kkooti kyokka bwe bamala ne baddukirewo omukulembeze w'eggwanga abayambe kyagamba nti kikyamu era wano akubirizza abalamuzi okukola emirimu gyabwe nga tebatiisibwatiisibwa. The record is clear. The judicial officers did their work. We will defend it. Even if you take me to the President, I will go there and speak. As long as my mouth is open, I will speak. Because I have to speak something that I believe I am convinced is right. Waliwo n'ebiragiro ebibagiddwa era ne byanjulibwa eri eggwanga nga bagamba nti bye bijja okumalawo abeeyita abagagga abasengula abantu nga tebagoberedde mateeka. Ebimu ku biragiro ebirina okugobererwa mu kusengula abantu ku ttaka. Abantu abagenda okusengulwa balina okusooka okutegeezebwako mu myezi 6 nga tebannasengulwa. Abalamuzi balina okulambula ettaka eryogerwako nga tebannawa nsala yaabwe. Teri muntu akkirizibwa kusengula abantu mu nnaku za wiikendi, ennaku enkulu wadde obudde obw'ekiro. Abantu bakubiriziddwa okukozesa abannyondo ba kkooti abamanyiddwa so si bakifeesi nga bwe kitera okulabika mu biseera ebimu. Ekifo kyogendamu, sayizi ki ey'ekibanja gy'ogobako abantu, ate naye wootuukayo olina okubakwata ekikulu olina okubuulira
police. Wabula ebiragiro bino abamu babisanyukidde kyokka ne beemulugunya ku bbanga eriweereddwa ekiragiro kya kkooti lyekirina okuteekebwa mu nkola. Amateeka gateekeddwa okulaba nti gateekebwa mu nkola. Kakati omuntu abadde mu kkooti okumala ebbanga naye ne weesanga nti ate afunye decision, ate decision eyo oli kumugamba emale emyezi 6 nga tenateekebwa mu nkola. Gwe bawadde okubeera evicted ayina obudde obumala okukola apiiro, ayina obudde obumala okutereza n'okuwabulawo awali ekyasoba mu myezi gino 6 egiweebwa. Bino we bijjidde nga bannayuganda bangi tebalina we beegekaluba olw'okusengulwa ku ttaka nga n'oluusi babasengula mu bumenyi bw'amateeka. Mike Mutebi, Gerard Mutumba, Delta TV Amasukkulumu. Mukulikeo nnyo abasasi baffe. Iwe tuvaayo ate ye omubaka wa Dokolo ng'one Cecilia Ogwal n'owa Bukonzo West Atkins Katusabe be bamu ku basiibye mu kakiiko ka Palamenti akakwasa empisa olunaku olwaleero nga bawa obujulizi ku nneeyisa ya minisita w'ebyokwerinda General Eli Tumwine ku kuvoola Palamenti Speaker n'okutiisatiisa Cecilia Ogwal ono. Omubaka wa Cecilia Ogwal ategeezezza ababaka kakiiko ng'obulamu bwe buli mu matiga agatagambika olw'okutiisibwatiisibwa General Eli Tumwine kwe yamukolako emabegako katono, era yagamba munaakatambi akalagiddwa mu kakiiko kano olunaku olwajjo kalabika okubanga kakwatemuko katono kubanga ebimu ku byalaba si bye byalimu ate ng'ebyalimu eby'amaanyi ate byaggyibwamu. Oluvannyuma lw'akakiiko ka Paalamenti akakwasa empisa olunaku lw'eggulo okutandika okunoonyereza ku nneeyisa ya minisita w'ebyokwerinda General Eli Tumwine ku kuvoola Paalamenti Speaker n'okutiisatiisa omubaka wa Dokolo Cecilia Ogwal era ne katandika n'omujulizi nga ye mubaka wa Rubaga North Moses Kasibante. Olwaleero kano kasisinkanya abajulizi abalala. Mu basisinkanya akakiiko kano olwaleero okuwa obujulizi ku General Tumwine kuliko omubaka wa Dokolo Cecilia Ogwal, owa Bukonzo West Atkins Katusabe n'abalala. Omubaka Atkins Katusabe yasoose okugasimbagana n'ab'akakiiko kano oluvannyuma lw'okubanga ono ye yaleeta ensonga zino zonna okubaawo era akakiiko akabuulidde ebyaliwo. General Eli Tumwine, Minister for Security, Government of the Republic of Uganda, said or had this in response. Who is Speaker? Who is she? What is Parliament? Speaker rules over Parliament. She does not rule over Uganda. This country was liberated by the military, but not her Parliament. Do not tell me about your Speaker and your Parliament. Olumaze okuwulirizibwa omubaka Cecilia Ogwal naye n'aweebwa omukisa okulaga nga bwe gwali ku bigambibwa nti kwolwo General Tumwine yamutiisatiisa. General came straight to me, and spoke to me with a lot of anger, and I would say with bitterness, saying, I'm lying, you are a liar, you are lying, still at me, and uttering those strong words, and pointing at me. At some point, I thought he was going to poke my eye. Ategeezezza akakiiko ng'obulamu bwe buli mu matigga kuba okuva ku olwo ate kiyinza okuddirira. What else would you want me to say? And the man came 3 times, which means it was a calculated move. I think the man was praying in his heart, I want to meet Mrs. Ogwal, as if he was determined. Ono era ategeezza akakiiko nti akatambi akalagiddwa olunaku lw'eggulo nga General Tumwine agezaako okumutiisatiisa kandi bakakwatemu ng'enjogera ya leero bweri kuba bingi ebyaliwo nga tebirabika ku katambi kano. Okusinziira ku ono, General Tumwine yamulanga kumuwaako obujulizi nti mu Paalamenti ey'omusanvu yamusongamu emmundu. Ku lunaku lwa 23 omwezi guno bino byonna lwe byaliwo waliwo ababaka abakyala 2 abali batudde n'omubaka Cecilia Ogwal mu kiseera General Tumwine we yamulumbira okumutiisatiisa era bano nabo balabiseeko eri akakiiko okwogera kye balaba. So I saw him coming with gestures, of course annoyed. It was not normal. We realized afterwards that was not a normal conversation. When I only remember the words that he said, and the gestures that did not really show that they were not really merely conversing but attacking each other. Shamim Naiga, Delta TV, Amasukkulumu.
Ulikayo nnyo omusasi waffe. Bwe tuvaako eyo abataka abakulu ab'obusolya balaze emirimu egy'enjawulo gye bakola mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka nga bino ne bibadde ku mukolo gw'amatikkira ag'omulundi ogwa 26. Amatikkira gano getabiddwako omugenyi wa Ssaabasajja Kabaka omukulu omukulembeze w'ennono okuva mu ggwanga erya Nigeria Sultan ow'e Sokoto Alhaji Ibn Saad Abubakar owokusatu. Omukulembeze w'ennono okuva mu ggwanga ly'e Sokoto e Nigeria Sultan Alhaji Ibn Abubakar Saad owokusatu nga yabadde omugenyi omukulu ku matikkira g'omutanda ag'omulundi ogwa 26 ku wooteeri ya Speak Resort ya Munyonyo gye yasuze. Avuddeyo ku ssaawa 4 ez'okumakya bw'atyo n'ayolekera butereevu mu lubiri lwa Kabaka olwazimbiddwa ku ggombolola y'e Katabi mwe yasuze. Sultani Ibn Abubakar bw'atuuse ku lubiri e Katabi ayaniriziddwa Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga bw'atyo n'amutwala butereevu ewa Ssaabasajja Kabaka n'amwaniriza mu butongole era oluvannyuma bw'atyo n'amutuwala mu lubiri lwe gye beesoze emboozi ey'akafubo. Kabaka oluvudde mu lubiri bw'atyo n'asimba omuti era olumaliriza n'alinnya mmotoka ye n'ayolekera ku ssettendekero w'Enkumba okwetaba ku mukolo gw'amatikkira. Ssaabasajja yaniriziddwa omukubiriza olukiiko lw'abataka omutaka Kayiira Gajuule ng'ono era amwambazza enguugu ssaako eddiba ly'engo ng'akabonero akalaga omukolo gw'ennono ogw'amatikkira. Kabaka oluvannyuma ayolekedde mu kifo wabadde mujaguzo era asiimye n'alamusa ku ngoma ye eya Buganda bumu eyaleegebwa ab'ekika ky'empologoma nga mujaguzo bwe ziwuuna. Omukolo gw'okumukongojja gwe guzzeeko nga guno gukoleddwa ab'ekika ky'embogo. Bene era bamwetoolooza ekisaawe kyonna omubadde omukolo guno nga bamukongojja ng'eno bw'awuubira ku bantu be. Kabaka bw'amaze okukongojjebwa bw'atyo n'ayolekera ku Nnamulondo ye era wano wazzeewo okukuba emizinga 26 ng'akabonero ak'okujaguza amatikkira ag'omulundi ogwa 26. Omukolo gw'okuzina amaggunji okuva mu kika ky'obutiko gwe guzzeeko. Wano Sserutya omusenero wa Kabaka okuva mu kika ky'Ekibe nga bano be basoggola omusenero gwa Kabaka bakoze omukolo ogw'ebyennono ku mukolo guno era beene asiimye n'aloza ku musenero gwe bamusoggoledde. N'ab'ebivuga eby'enjawulo mu Buganda nabo boolesezza ebivuga byabwe ku mukolo guno. Omukolo guno gwetabiddwako abagenyi ba Ssaabasajja Kabaka ab'enkizo okuva mu ggwanga ly'e Nigeria, abakulembeze b'ennono okuva mu Bwakabaka obulala, Bannaalinnya, Namasole wa Buganda, abakungu okuva mu gavumenti eya wakati n'Emmengo, ababaka ba Paalamenti n'abalala bangi. Kalo Nakibuule yabaddeyo ku Delta TV Amasukkulumu. Webale nnyo Kalo Nakibuule. Mu mbeera eyo nga tukyali ku mukolo gwe gumu Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda akubiriza Abaganda okwettanira ebibiina by'obwegassi nga bino bijja kubayamba okulwanyisa embeera ey'obwavu era bikange kudde jembe. Bino byonna bibadde ku mukolo guno omutanda abadde ajaguza emyaka 26 ng'ali ku Nnamulondo y'abajjajjaabe alamula Buganda. Ku mukolo gwe gumu n'omugenyi wa beene ow'enjawulo Sultan Muhammad Saadi Abubakar owokusatu ajjukizza era n'akubiriza abakulembeze okuweereza abantu n'omutima gumu n'obujjumbize. Kino nno kibafuula abaganzi eri gye bali. Kibadde kinnyenya majingiko keebiika endege namungi w'Obuganda n'abo bwagaliza ebirungi bwe beekulumuludde okweyiwa ku kisaawe kya ssettendekero wa Nkumba University okubugiriza Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II ng'akuza amatikkira ge ag'emyaka 26. Oluvannyuma nga bannaddiini bakulembeddwamu omulabirizi Danson mu Kenya okwebaza Katonda olw'okuwangaaza omutanda wazzeewo okwogera okuva mu bantu ab'enjawulo omubadde obubaka obuyozaayoza nnyinimu olw'okutuuka ku kkula ery'emyaka 26 ng'alamula Obuganda. You are being thoroughly grounded in education, African culture, and work experience. Your propagation and protection of heritage
and aspirations of Baganda is very evident. Maasomoji bw'asiimye okwogerako eri Obuganda alambisa omulamwa ogunaatambulirwako bwe kiba ng'abantu be baakwejja mu nvuba y'obwavu. Omulamwa bwe tunaagenderako omwaka guno ogwa 2006 bwe kwegatta mu byenfuna. Twegasse tutya era tukoze eki okulwanyisa obwavu. Liiso lya mpungu wano wasinzidde n'attukiza omulanga gw'okuzza ebibiina by'obwegassi n'alambika n'emiganyulo Uganda gye yali erezeeko mu byo. Ebibiina ebyaliwo era nga by'amaanyi twagala biddewo. Ebibiina bino ye yali ensibuko y'obugagga wano mu Uganda era nga biyamba nnyo bannansi okuba n'omukono ogw'amaanyi mu byenfuna. Kisiikirize kya Katonda era akkaatirizza amaanyi g'ebibiina bino ne bwe birina okuluŋŋamizibwa. Wano mu Buganda twalina ebibiina eby'abeegassi eby'amaanyi ddala nga Bwavu Mpologoma, Ebuddu, Wamala, Essingo, West Mengo ne East Mengo ne bannaffe Ebusoga, Ebugisu n'awalala. Omugenyi wa Kabaka ow'enjawulo Sultan Muhammad Saad Abubakar owokusatu okuva mu Bwakabaka w'e Sokoto mu Nigeria ajjukizza abakulembeze ku mitendera gyonna okuweereza abantu baabwe baleme kubekakaatikako. Yourself from the leadership of the people, but we cannot force the people to love you and follow you. So it's important for us as leaders to always put people first. Ate ye Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ayuzayuzezza Namunswa olw'okuweza emyaka 26 ng'alamula Obuganda era n'ategeeza nti obuwangwa ye nnamuziga enaatuusa Obuganda ku buwanguzi mu kyasa kino ekya .com. Obuwangwa n'ennono birina okweyambisibwa okuleeta enkulaakulana mu bantu mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Gye tukoma okumanya obuwangwa bw'abalala gye kijja okukoma okutwanguyira okuteekateeka ebinaatuleetera okugenda mu maaso. Omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka Sekandi nga yeetisse obubaka bwa Pulezidenti Museveni yeeyamye okwongera okukuuma ennono n'obuwangwa era n'asiima n'ekitongole kya Nnaabagereka Foundation olw'emirimu gy'obwannakyewa mu ggwanga. I'd like to extend my sincere gratitude and appreciation to the Katikkiro of Uganda, Mr. Charles Peter Mayiga, and the organizing committee of today's function for the job well done. Wano Sekandi wakwasirizza nnyinimu obubaka bwe yeetisse okuva eri mukama Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ng'ategeezezza nti bubadde obukadde 50 obwasinza Uganda ku lw'okussaawo eddundiro ng'ekijjukizo ky'amatikkira. Omukolo guno ogubadde amakunale ng'entanda okuli ekibya era gwetabiddwako bannabyabufuzi okuva mu bitongole kuva mu gavumenti ya wakati omuli ababaka ba Paalamenti ne baminisita abakulembeze b'ensikirano okuva mu Bukama bwa Bunyoro, Tooro n'obwa Kyabazinga, abayimbi, bannakatemba, abaana b'amasomero n'amatendekero, abazaana n'abaddu b'abeena abalala bangi. Kefas Mayumba, Nicholas Nduga be babaddeyo ku Delta TV. Amasukkulumu. Mwebale nnyo abasasi baffe. Mu mbeera y'emu abantu ba Ssaabasajja Kabaka n'abagenyi b'abenkizo boolesezza ennyambala ez'enjawulo omuli n'ababadde bambadde mu mbeera ey'ennono wabula nga banyumye ebitagambika. Bino byonna bibadde bali ku ssettendekero w'enkumba mu ssaza lye ery'e Busiro. Ku mukolo gwe gumu Ssaabasajja Kabaka kwakwasiriza n'essaza lya Ssingo ekikopo ky'amatikkira ag'omulundi guno nga kino baakiwangula ku Lwomukaaga lwa wiiki ewedde. Okuva mu bukulembeze obw'ennono nabo bamwaniriza engalo muziwulidde Oweekitiibwa Kaberenge
byombalaba abalangira n'abambejja tusanyuse nnyo okulaba ku baana b'engoma tubasaba bagenda mudongojja This traditional ceremony, the Buffalo clan and Bogo clan have the privilege of carrying Sabasaja shoulder high. In Uganda, they carry him shoulder high so that all his people can see him and join in the celebration. Weewaawo tugenda kumulamuko katono tukomawo n'Amasukkulumu amalala mu kitundu kyaffe ekyokubiri. Satu kiki yene namba 3 laba ono kiri 3 ku Airtel so sinyanga bwe kibadde kozesa siringi 3 buli katikitiki okukuba ku mikutu gyonna wano mu Uganda. Ng'oli ku Airtel kubira ab'emikutu emirala gyonna ku siringi 3 zokka buli katikitiki. Kaakano yogera na buli muntu ku buli mukutu gwonna akadde konna ku siringi 3 zokka. Twazisaze. Airtel, the smartphone network. Airtel elungamizibwa Uganda Communications Commission. Neighbor, you look stressed. There are so many bills to pay and the money is delayed again. Water bills, electricity bills, rent. I don't even know what to do. Why don't you get a Center Mobile loan from Centenary Bank to help you clear those bills? But when will the loan be approved also you? The Center Mobile loan is instant. That's right. You can now get an instant Center Mobile loan from Centenary Bank of up to 2 million shillings. It's so easy. Dial *211# and get cash now on your bank account or download the Center Mobile app on your Play Store. Centenary Bank. Centenary Bank is regulated by the Bank of Uganda. Kaswa Home Baking Flour yengano y'omuntu owa bulijjo. Engano ya Kaswa Home Baking Flour ekolebwa ebyuma ebisinga okw'ebyomutindo mu nsi yonna okukakasa nti ngano nnyonjo ate nga ya mutindo. Kaswa Home Baking Flour yeekebejjebwa n'ekakasibwa n'epimibwa mu paketi za kilogulamu 2 n'endala. Ekolebwa Ntake Group of Companies esangibwa mu maduuka amanene n'amatono. Okugikanda etwala amazzi mangi n'evaamu ekiwera. Osobola okugikanda n'ebyuma oba engalo okanda chapati, cakes, amandazi, cookies, birthday cakes, hot cakes, croissant, cream cakes, oba banana cakes. Eno yengano gye tukozesa. Kaswa Home Baking Flour. At half price and win with MTN Mobile Money. Prizes include 24 Toyota Wish cars, 32 Boda Bodas, lots of money, MTN Kamunye smartphones and much more. To win, simply dial *165*1# and send money at half price. Everywhere you go, MTN. Deota TV tukole kadde Amasukkulumu mutandise ekitundu kyaffe ekyokubiri. Munnamateeka Hassan Malema Birizi atadde omusango mu kkooti ya East Africa ng'ayagala esooka eyise ekiragiro ekiyimiriza gavumenti ya Uganda okuteekateeka okulonda kwa 2021 ng'agamba nti nno wateekeddwa okusooka okubeera nga omusango gwe yawaayo ku nsala y'ekkooti Ensukkulumu ng'ayagala ensala ku myaka agala kino kisooke kyekkanyizibwe nga okulonda tekunnaba kutandika. Munnamateeka Hassan Malema Birizi awaabidde ssaabawolereza wa gavumenti mu kkooti ya East African Court of Justice e Tanzania ng'awakanya ekya gavumenti ya Uganda okugenda mu maaso n'enteekateeka z'okutegeka akalulu ka 2021. Ono ataddeyo omusango ng'ayagala kkooti eno esooke eyise ekiragiro ekiyimiriza enteekateeka zonna ezikwata ku kulonda kwa 2021
omuli n'okufulumya enkola enaagobererwa oba road map okutuusa ng'omusango gwe guwedde. Najala kkooti eyimirize enteekateeka zonna ezakasobola okukolonda mu Uganda eziteekateeka okulonda okwa 2021 kye bakuma road map. N'abagamba nti okulonda okwo singa enteekateeka ziyimirizibwa bali mu kuteeka mu nkola etteeka eryakyusa ssemateeka ne bagijjayo okukoma ku myaka ate ng'etteeka eryo nkyali wakanya mu kkooti ya East Africa. Kati ng'akakodyo akaliwo akuteeka etteeka eryo mu nkola bamala okugiteeka mu nkola omusango genda otutuuka nga bagamba bagiteeka dda mu nkola. Olwamu road map yonna gye baafulumya bagamba kuteekateeka kulonda mu nnaku 3 ezisooka ku nnaku 12 ekisa kya pulezidenti kirina kuggwako ze amendment eziri mu tteeka lituwakanya. Ono agamba nti singa kkooti enteesa kiragiro kiyimiriza gavumenti ya kuno omusango gwe gwandijja mu kigoye weezinge. Mabirizi yateekayo omusango mu kkooti ya East Africa ng'awakanya ekya kkooti ensukkulumu okugaana okusazaamu etteeka eryajjawo ekkomo ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga egy'okwesimbawo. Wabula omusango guno tegunnawulirwa. Mu ngeri endala Ntare Adens Lutalo ng'ali wamu ne munnamateeka we Rubeyizi Jacob bagenze mu maka ga Dr. Kiza Besigye okumuwa ebiwandiiko ebimuyita mu kkooti okwewozaako omusango gwe bamuwawaabira nga bawakanya okukola emirimu gy'ekibiina nga beerimbika mu kisinde kya People's Government. Wabula tebasobodde kulaba Besigye ng'empapula zino baziwadde atwala ebyokwerinda mu maka ga Besigye oluvannyuma lw'okubategeeza nti mukama we ali ku mirimu gya njawulo. Oluvannyuma bagenze Magere ow'omubaka Robert Kyagulanyi naye okumuwa empapula ezimuyita mu kkooti ku musango gwe gumu wabula tebamusanzeeyo era ng'akuuma ku mulyango gwe bazikwasizza nti ajja kubimuwa. Bano basose kutubuulira nsonga lwaki basazeewo okugenda mu maka g'abantu bano okuba empapula ezibayita mu kkooti. Badde leero nga tugezaako okusavinga abantu bano be twawaabira oluvannyuma lwa okuba nga tubadde tubanoonya nga tetubafuna. Naye leero tugenzeeko mu maka ga retired Dr. Kano Kiza Besigye ne tusanga security guard n'atugamba mbu Kano gyali naye n'atugamba nti ali bize amugambye areceiving ebiwandiiko kooti bye yamusindikidde. Bano nno baagala kkooti etaputa amateeka erangirire nti abantu bano bye bakola nga beesigamye mu bisinde ebitali bibiina bya bufuzi ebiwandiikiddwa nti bimenya amateeka. Nti bye bakola bimenya amateeka olw'okubanga byandibadde nga bikolebwa ebibiina ebyobufuzi ebiwandiikiddwa mu mateeka. Anet Nakayibaale yabaddeyo ku Delta TV Amasukkulumu. Kulikanyo Anet Nakayibaale. Ate ky'ekibiina ekyo bannakyewa ekirwanyisa obuli bw'enguzi mu ggwanga ekya Anti-Corruption Coalition kitadde gavumenti ku nninga eva ennyonnyole mangu wa wetuuse mu kunoonyereza ku bantu abeenyigira mu mivuyo egy'okulya enguzi oba ensimbi ez'ababundabunda mu mwaka ogwa 2017. Nabyo katubifune. Jiweze emyezi 18 bukyanga ekitongole ky'amawanga amagatte wamu ne gavumenti ya kuno batandika okunoonyereza ku mivuyo mu ofiisi ya Ssaabaminisita gy'erimbika mu nsimbi ezaweebwa eri ababundabunda, okwongera omuwendo gw'abantu ababundabunda, okusasula emiwendo egyagula egy'ebintu ebikozesebwa mu nkambi z'ababundabunda ng'abakikola baagala okufuna ensimbi gyegimu ku mivuyo egyazuulibwa mu ofiisi ya Ssaabaminisita. Olwo emivuyo gino amawanga nga Germany, Japan ssaako Bungereza gasalawo okusooka okuyimiriza obuyambi bwe gaali gawayo eri ababundabunda okutuusa ng'okunoonyereza kuwedde. Kati mu mwaka gwa 2008 ekitongole kibiina kya United Nations kyasanga nti ensimbi zino ezimu ezaali ziweereddwayo mu kuyamba ababuddamu oba abanoonya obuddamu tizaali zibulankanyiziddwa. Ekimu kye baazuula kyali nti emiwendo gy'abantu ababundabunda gyali gyongezeddwa waggulu ne contract ezimu baali bazigabye mu ngeri y'agadibengalye. Okusinza kunoonyereza okwakolebwa ekitongole ky'amawanga amagatte kyazuulwa ng'abakozi abamu mu ofiisi ya Ssaabaminisita beenyigira mu mivuyo gino era abakungu banene bawummuzibwa ku mirimu gyabwe wabula nga ne gye buli kati wali yatwaliddwa mu kkooti wadde okutegeeza eggwanga okunoonyereza we kutuuse. Kati twalibadde twagala okulaba gavumenti kwe kukola ebyo ebyateekebwa mu alipoota eyo kubanga kimanyi nti eno alipoota n'okunoonyereza kuno bakukola wamu ne gavumenti bo kennyini bombi ekitongole kya UN ne gavumenti of Uganda ne basanga nti ndidi waliyo emivuyo.
olw'emivuyo gino obuwumbi obusawo mu 10 bwali buva mu mawanga g'ebweru okuyamba ku banoonyi b'obubuddamu bwayimirizibwa. Sise Kagaba kuli Anti-Corruption Coalition kyagamba nti kyongedde okutattana embeera z'ababundabunda mu nkambi eziri mu Uganda. Sise Kagaba ategeeza kati bwe baagala gavumenti ya kuno eveeyo babuulire weetuse mu kunoonyeza ssaako okussa mu nkola ebyazuula ekibiina ky'amawanga amagatte. Tutwagala okulaba nti gavumenti evaayo ekole ku nsonga zino kuba tukimanyi nti gavumenti ya Uganda erina kye bayita zero tolerance to corruption. Gavumenti eba erina amateeka gano gonna kati emivuyo gino gyonna egyetyebese mu nsimbi ezabulankanyizibwa mu banoonyi obuddamu aba refugees, abantu bano baali badde bakwatibwa ku nkoola. Julius Muchunguzi ayogerera ofisi ya Ssaabaminisita mu kwogerako naye ku lukomo lw'essimu ategeeza gavumenti bwe yakwasa kalisoosi wa gavumenti yali mu lyagonja ssaako bambega ba poliisi abasaidde abakyagenda maaso n'okunoonyereza ku nsonga z'ababundabunda. Ensonga ezo twazikwasa, gavumenti yazikwasa ebitongole ebinoonyereza ebya gavumenti nga mulimu CID, nga mulimu IGG, nga mulimu DPP, Directorate of Public Prosecution. Ono agamba nti wadde wayise emyezi 18 ekikulu kwe kufaayo n'obukakafu kwebyo bye banoonyerezaako n'asaba abantu okubeera bagumiikiriza. Tulina okulinda nga gavumenti zimalize okunoonyeza ku zifo decision ekolerwa ebe eri mu mateeka ng'eri fair eri justice. Muchunguzi akikkaatiriza gavumenti bw'ekogana ekitongole ky'amawanga amagatte okulanga abantu bonna beenyigira mu kubulankanya ensimbi z'ababundabunda batwalibwa mu mbuga z'amateeka okuvunaanwa. Joseph Muyingo, Delta TV, Amasukkulumu. Kulikayo nnyo Joseph Muyingo. Kati nno ate bya Dr. Stella Nyanzi bibi oluvannyuma lw'omulamuzi wa kkooti enkulu ewozesa emisango egya Nnagomola okugoba okusaba kwe era n'eragira fayiro y'omusango gwe eddeyo mu kkooti ento eya Buganda Road ateewulirizibwe. Dr. Stella Nyanzi avunaanibwa omusango gw'okutyoboola ekitiibwa ky'omukulembeze w'eggwanga ng'akozesa ekibanja kye ekya Facebook. Omulamuzi wa kkooti enkulu ewozesa emisango gya Nnagomola Jane Francis Abodo agobye okusaba kwa Dr. Stella Nyanzi era alagidde fayiro y'omusango gweddeyo ku kkooti y'oku luguudo Buganda omusango guwulirizibwe. Dr. Nyanzi avunaanibwa omusango gw'okutyoboola ekitiibwa ky'omukulembeze w'eggwanga ng'ayita mu bannamateeka be abakulemberwa Julius Galiso nga baddukira mu kkooti eno nga bagamba nti omulamuzi Gladys Kamasanyu ali mu mitambo gy'omusango gwabwe alimu kyekubiira. Omulamuzi Abodo bw'abadde agoba okwemulugunya kuno ategeezezza nti bannamateeka ba Dr. Nyanzi tebaaleeta bukakafu nti ddala omulamuzi Kamasanyu alimu kyekubiira. Omulamuzi era ategeezezza nti bannamateeka ba Dr. Nyanzi tebategeeza kkooti nti baalina obuzibu mu kuwaayo ebiwandiiko ebiyita abajulizi mu kkooti era nti kkooti yali tesobola kubayamba. Kkooti enkulu era etegeezezza nti bannamateeka ba Dr. Nyanzi baagaana okwogera amannya g'abajulizi be baali baagala okuleeta ekyalemesa kkooti eno okuyisa ekiwandiiko ekiyita abajulizi. Ekyobudde omulamuzi Kamasanyu bwe yabawa okuleeta abajulizi bannamateeka ba Dr. Nyanzi bwe baagamba nti bwali butono, kkooti enkulu nakyo ekigobye. As much as the defense were not given the type proceedings, it was mitigated by the following. The Land Trial Magistrate nonetheless gave the defense several adjournments within which to prepare. They had an opportunity to cross-examine the 3 prosecution witnesses at length, and by the time of hearing the case had commenced, the defense had had full disclosure. Munnamateeka wa Dr. Nyanzi Isaac Asemakadde alina by'ayogedde. Ensala y'omulamuzi tetwewunyizza, tubaye tugisuubira. Ekyokujulirwa ensala y'omulamuzi ono owa kkooti enkulu tekinnaba kukisalawo. Wabula bino nga tebinnabaawo omusibe asoose kukola katemba oluvannyuma lwa kkooti okulwawo okutandika. Kati kkooti ya Buganda Road yakuwa ensala enkya ku musango oguvunaanibwa Dr. Stella Nyanzi. Aneti Nakayibaale yabaddeyo ku Delta TV Amasukkulumu.
kulikanyo Anet Nakaibali ebyongo bimya amazi babasuubuza begattira mu kibiina ki Uganda Southern Sudan Traders and Grain Suppliers Association Limited badukidde mu kooti enkulu ewozesa emisango gy'engassi nga batuteyo ekiwandiiko ekirimu okwemulugunya kwabwe ku ngeri omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule y'ebyensimbi gyakutemu ensonga zaabwe nabyo musasi waffe yabirina. Abasuubuzi abeegattira mu kibiina ki Uganda Southern Sudan Traders and Grain Suppliers Association Limited nga bakulembeddwamu Christopher Kayijjuka batutte ekiwandiiko mu kkooti ewozesa emisango gy'engassi ekirimu okwemulugunya ku muwandiisi w'enkalakkalya mu minisitule y'ebyensimbi Keith Muhakanizi. Abasuubuzi bano beemulugunya ku kulwisaawo ensonga zaabwe ez'okubasasula so nga mulimu n'ababeerimbiseemu nga si batuufu olw'ekigendererwa ky'okufuna ku ssente zaabwe. Abasuubuzi bano bagamba nti ng'era omuntu yenna agoberera amateeka bw'abeera n'obutali bumativu kooti ky'ekifo ekituufu ew'okuddukira era nabo kooti mwe basuubira obwenkanya. Why we're very much interested is that I think this is the right place where you can settle some of these particular grievances. If you have a grievance, please just when you come to court, you know that you're going to get justice. It's not about winning and losing, but it's about getting justice. Kigambibwa nti ababaka ba Parliament bategeeza nti abasuubuzi bano balina okusasulwa obuwumbi 9 wabula minisitule y'ebyensimbi agamba nti erina kusooka kwekenneenya abalina okusasulwa. Okimanyi ssente nnene nnyo ate nti Ministry of Finance yasalako negamba yes tujja kusasula naye twagala twetegereze baani abo betugenda okusasula. Omulamuzi Musa Sekaana mu nsala ye bano abategeezezza nga bwe waliwo omusango omunene ogwetaaga okusooka okuwulirwa olwo n'okwemulugunya kwabwe kulyoke kutunulwemu. In order not to render this application nugatory, this court issues an interim pending the hearing of the main application before the trial judge, Honorable Justice Bashaija. The court issues an interim restraining the respondents from carrying out any verification of Ugandan South Sudan traders in the manner stipulated in the press statement dated 8 July 2019 until the hearing of the main application. Omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule y'ebyensimbi Keith Muhakanizi bw'atuukiridwa ku nsonga zino agambye nti buli kimu kiyimiriziddwa okutuusa kkooti ky'eneeba esazeewo. Companies n'abantu nga musanvu nga 8 basubmit is already. So, but everything stops until byonna twabistopinze until court rules. Kigambibwa nti waliwo amakampuni n'abantu basekinnoomu abali eyo mu nsanvu be beemulugunya ku nsasula yaabwe wabula beeraliikirivu olw'abayinza okusasulwa nga si batuufu olwo abatuufu ne balekebwa ku bbali. Kiyingi Moses, Deuta TV, Amasukkulumu. Kulikanya Kiyingi Moses, yo poliisi e Masaka eriko omuwala gwekutte engalo nno kigambibwa nti abadde abbye omwana w'emyezi 2. Ono akwatiddwa ye Sylvia Nakawesi nga mutuuze w'omunyendo mu disitulikiti e Masaka. Omukazi ono kwatibwa kidiridde okubba omwana omulongo Nakato ng'ono yamubbye mu lumbe yabadde agenze okuzikirako abaali bakama be ekyampengere kyazanga mu disitulikiti y'e Rwengo nga bano be baafiirwa abooluganda 2 mu kabenje ku luguudo oluva e Kampala kudde Masaka. Omukwate okubba omwana kidiridde okulimba bba nga bw'alina olubuto era ono abadde amuwa obuyambi. Okusinziira ku bba w'omukwate nga Robert Waso agamba nti ono yamukubidde essimu nga bw'agenda mu ddwaliro e Masaka okuzaala kyokka yali yamugamba nti tayagala kumulaba ng'alumwa. Yatuuse namugamba otuuseewa n'aŋŋamba tutuuse wano ku kyakumpi naye omusajja agamba tatwala mulago naye alina wano gwatuwadde ku kyakumpi. Nemuganzi gye nkunonewo nti ayina gwampadde wabawo okulemerwa konna ŋŋenda kukubira naye ono gwatuwadde agenda tuvuga tutwala mulago. Kale naye nga yakula ebbanga lyonna abadde ng'andaga tayagala kuzaala tayagala nze mulabe ng'alumizibwa. Ono oluvannyuma yagenze mu ddwaliro n'asanga Nakawere gwe yasanze ng'amuzaalidde omwana ow'obuwala. Wabula kyamubuuseeko bwe yakubiddwa essimu okuva ku poliisi omutegeeza nti enoonya mukyala we oluvannyuma lw'okubba omwana mu lumbe ekyazanga. Omusajja asusse n'akubira omusirikale afanda ŋŋambi nti yeggwe
mukulu wasso baŋŋambye olina poloti gy'otunda mu Nnyendo. Namugamba yani yakuwadde ennamba yange. Nkulaga amazima amatuufu kyenkwagaza waliwo omukyala eyabuliddwako omwana ekyazanga. Kati omwana oyo bamutebereza okubeera n'omukazi ayina ennamba bw'ati ne bw'eti n'aginsomera nga ngimanyi. Ssaalongo Nesito Byalugaba ng'ono taata w'omwana atunnyonnyodde engeri omwana waabwe gye yababuzeemu ku lumbe mu kiseera ky'okugabula emmere. Funa mwannyinaze najja naŋŋamba okimanyi nti omulongo oba mubbye. Neŋŋamba ky'okyogera okitegeera nti yimbu mukyala wali mu kunoonya omwana. Waliwo omukyala gwakwasizza omwana mugayi nti muwaalireko amuleze atunudde ebbali agenze okulaba omukyala. Omwogezi wa poliisi mu Gweta Masaka Paulo Kangave akasizza okukwatibwa kw'omuwala ono n'ategeeza nga bw'agenda okuggulwako ogw'okubba omwana. Baawe n'atugamba nti abadde aludde nga tabeera na mukyala ono kubanga omukyala yali yamulimba nti ali waka ate era yali yamulimba n'olubuto nti aluyina. So omukyala oyo yakoze obukujjukujju okulaga bbaawe nti amuzaalidde omwana bulijjo gw'abadde akoze ki yeetisse mu lubuto. Musango gwakubba mwana oba stealing a child. Ono era ayongerako nti omwana abadde abbiddwa awezezza ennamba y'abaana babiri abaakabbibwa mu Gweta Masaka mu bbanga lya myezi 2. Omukwate akuumibwa kitebe kya poliisi Masaka. Awo nyine tugenda mu kanyomero kaffe akamanya byolya otegeere omubisi gwa katungulu bugenzo kuyamba ku mutima. Bwe tuva tugenda mu kuumulamu. Omubisi gwa katungulu akabisi gulimu ebirungo ebikkakkanya obutwa mu mubiri saako okuzimba kwonna okuyinza okutuukako. Wano obeera ogenda okweziyiza amasavu agakwatira ku misuwa gy'oku mutima. Omubisi guno guyamba okwetangira endwadde z'omutima ogeza ng'entunnunsi. Kigambibwa okuba nti abasajja emitwalo 4,300 saako abakazi emitwalo 9,300 mu Amerika baweebwanga omubisi gwa katungulu buli lunaku okumala emyezi 3 era oluvannyuma bakizuula nti emikisa gyabwe okufuna endwadde y'omutima gyali wansi. Era okunoonyereza kwakolebwa ku bantu 7 nga bano balina omugejjo ogususse saako endwadde y'entunnunsi. Naye oluvannyuma lw'okubateeka ku ndiisa ng'eriko omubisi gwa katungulu akabisi baafuna enkyukakyuka eyeeyagaza. N'olwekyo weekwata omubisi ogukoleddwa mu katungulu. Manya byolya. Activate Airtel Money today and enjoy convenience on payments for all utility bills. That's right, you can pay all your bills from the comfort of your home at any time of the day. To conveniently pay TV subscriptions on Airtel Money, dial *185#, select 4, pay bill, select 3, pay TV, select StarTimes TV, DSTV, GoTV or Azam TV, depending on which bill you want to pay. Enter the StarTimes or GoTV, Azam TV, DSTV, enter the smart card number and follow the prompts to complete payment. Airtel Money, simple, instant, secure. Airtel, the smartphone network. Okumalira ddala emyaka egisooka 55 bannayuganda bagitegedde balaze okwagala kwabwe ssaako n'okwesiga kampuni ya langi emu yokka okusiiga amaka gaffe obulamu bwaffe wamu n'ensi yaffe yonna. Era okusinziira ku bwesigo bwe bagirinamu kino kigifudde kampuni ya langi esinga mu Uganda era nga kampuni y'emu eno ekuleetedde langi y'emu yennyini gy'omanyidde okumalira ddala emyaka egisooka 55. Langi ez'enjawulo z'obadde weesiga okusiiga ensi yo naye nga kati ejjidde mu linnya eppya Plascon, Color Your World. Jo juuzi era ija kabadde kaana katowa naye kati yekka bwe ntunuulidde buli neetaaga ekintu kyonna kwe kube kugula ddagala kugula bikozesebwa awaka ne bwe mba ndi mu kiwuubaalo obuntu obutonotono obwo bwankolera bundowoozesa nti ndi naye wano.
Sukuma Cash ne Airtel Money okwate ku bulamu bw'abo bonna b'oyagala. Kati osobola okusindika ssente ku miwendo egisaliddwako okutuuka ku bitundu 6 ku buli 100. Sindika ssente oba kwesa Airtel Money olwaleero ofune omukisa okwewangulira emitwalo 50 buli lunaku. Nyiga *185# okutandikirawo. Airtel Money nyangu ya buliwo ate yeesigika. Amateeka n'ebiragiro bigobererwa. Airtel, the smartphone network. Tuyingidde ekitundu kyaffe ekyokusatu kulika nnyo mu gw'omulabi wa Amasukkulumu ku Delta TV. Tukole okuwulira omusango omugagga Medali Kichoncho gwe yawaabira abatuuze b'e Lusanja okwesenza ku ttaka lye era ne baliremezaako ery'Essekanyonyi kuzeemu omujulizi okuva ku ludda lwa Ssaabawolereza wa gavumenti ku kkooti y'e Nakawa. Kakati nnono ategeezezza nga President Museveni bw'atalagirangako batuuze kugenda mu maaso na kuzimba nnyumba nga bwe guli. Atusakiraga kkooti. Birungi Irene Mugisha ng'akolera mu ofisi y'obwannannyini mu State House ategeezezza kkooti y'e Nakawa nti omukulembeze w'eggwanga talagirangako batuuze ba Lusanja kuddamu kuzimba mayumba gaabwe. Ono okwogera bino abadde awa bujulizi mu musango omugagga Kichoncho Medadi gwe yawawaabira abatuuze b'e Lusanja ne Ssaabawolereza wa gavumenti. Ono abadde mujulizi wa 11 ku ludda lwa Ssaabawolereza wa gavumenti. Omugagga Kichoncho yali yawawaabira Ssaabawolereza wa gavumenti ng'agamba nti gavumenti yalagira abantu okuddamu okuzimba ku ttaka lye ery'Essekanyonyi. Birungi ngono yatambula ne Pulezidenti bwe yagenda e Lusanja omwaka oguwedde mu kifo awamenyebwa amayumba g'abatuuze abadde azze okuwa obujulizi ku biki omukulembeze w'eggwanga bwe yayogera ku lunaku olwo. Ono ategeeza nti Pulezidenti yayogera n'abaakosebwa n'ababuulira ebikwata ku ttaka wamu n'amateeka agafuga omuntu w'ekibanja ku ttaka ly'ekyapa. Ono era abuulidde kkooti ng'omukulembeze w'eggwanga bwe yalagira woofiisi ya Ssaabaminisita okuwaayo obuyambi eri abantu abeemenyebwa ebintu byabwe ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. And thirdly, he did instruct the Office of the Prime Minister to provide the victims or the people who are being affected at that particular time with food and temporary shelter as the Probe Commission was undertaking investigations. Omujulizi era ategeeza nti Pulezidenti oluvannyuma yalagira akakiiko akanoonyereza ku mivuyo gy'ettaka nga kano kakulembera omulamuzi Catherine Bamugemereire okunoonyereza ku nsonga zino wabula nti ye tannalaba alipoota yonna. Munnamateeka wa Kichoncho Rashid Babu apoyizizza omujulizi oba Pulezidenti yalagira abatuuze bano okugenda mu maaso n'okubeera ku ttaka lino wabula kino akiwakanyizza. President came on ground, gave us tents, gave us food, and we are now even comfortable building permanent structures. Don't you think those people are now building because the president gave them that clout not to be evicted, no more demolitions? I do not think so. You do not think so? Are you saying the president is not authorizing them to build? He did not say anything like that. No, I didn't say he authorized them to build. Yeah, but they are getting their strength because the president told them not to move away. How would she know? My Lord, I have no clue. How would she know? Find out why they are doing that. Omujulizi era ategeezezza nti akitegeeredde mu kkooti wano nti omukulembeze bwe yagenda e Lusanja ayimirirawo ate ng'ettaka Kichoncho lyakayanira liri Ssekanyonyi. Ono era aweereddwa alipoota y'abapunta eraga nti ettaka liri Ssekanyonyi agitwalira omukulembeze w'eggwanga. Omusango guddamu ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana. Anet Nakayibaale y'abaddeyo ku Delta TV Amasukkulumu. Ebyo nno bibadde mu kkooti. Bwe tuvaayo eyo ate bwe tugendako mu kanyumiro kaffe ak'obulimi n'obulunzi ensangi zino ettaka lyafuuka kataka wabula nga abantu balemeddwe okukizuula nti okulimira wafunda kyangu nnyo ate nga kikulu. Leero tukuleetedde omulimi alimira wafunda tubeere nga tukuyigirizaako awo obulimi n'obulunzi. Anthony Luswata musajja mulimi nga yava mu kukaaba nti talina waalimira wanene n'asalawo olujja lw'okuluteekamu ennimiro ez'enjawulo. Olujja lwono luweza fuuti 3.2 wabula nga wanaalimirawo ebintu eby'enjawulo omuli ennyaanya, obutungulu, garlic, carrot, emboga, Chinese cabbage n'ebirala. Ono olujja lwe yaluzimbira ddala mu nzimba ey'omulembe wabula we yandisimbye ebimuli ono ate alimirawo byakulya. Okusanga ng'ebimuli tebirina kibinza kugasa wano. Ng'ebimuli ebyo bwe mbisimba bigenda kuleeta ebisaanya ate bitiisa abaana. Nga ndaba nti abantu abasinga batera okwagala ennyama eyo tetera kuwooma nga teriimu ku garlic.
ng'abamu baagala nnyo n'okulya amagi amasiikire nga bataddemu ku bikoola bino ebya spring onions bino kati kwe kusala eno pavement n'egitya kati n'eteeka wano buno obutungulu bwa kika kya spring onions buno obw'ebikoola buno kino ekika kya butungulu buno galiki abasinga obungi tebamanyi na galiki. Luswata agamba nti ettaka lyafuuka zzibu ate nga bbi olw'ensonga nti lirimiddwako emirundi mingi ne likoowa. Ono lyakozesa asooka kulifumbako olwo nno ne liryoka lidda bujja n'alyoka alirimirako emmere ne libaza mu mbazi ey'ekitalo. Kwata kilo 5 ag'ettaka ago n'agasimba mu pipa n'agisaanikirako bulungi ng'agenda okufumba emmere wansi n'akumayo omuliro. Ettaka eryo ne libuguma bwe limala okubuguma eryaliwaddemba okulikozesa eryo ettaka alikozesa nga alyongeramu ku birungo bino kati ebirungi bye tugenda omwongera omunnyonnyola tulina ekipimo nti tuligattamu ettaka ne likomawo obujja. Wabula mu nkola etali ya bulijjo ono alina bookisi zaakola nga fuuti 4 ku 6 wabula nga zino alimirako ebintu ebitali bimu ate n'ebibala. Tukwata ekintu kyonna ekyefaananyiza oba lubaawo oba lwa kyuma oba lwa plastic nga luno nga lwa fuuti 10 obuwanvu okuva eri okujja okutuuka wano n'alwawulako okuva wano okutuuka wali lubeera lwa fuuti 4 kati olwo n'addira n'akwata akaveera kano bwe kati obwaffe buno bwennyininyini buno obuveera obwa bulijjo n'akakuba mu bookisi munda okwetooloola ne wansi waakera kati ekyatuteekesa wano nti okuba zino pavers tukyazaagala wansi eri tuteekayo oluveera olulala lweruti lwe luno luli wansi luno olw'okuba nti nno zireme egguba tukyazeetaaga kati n'olyokola etali ettaka nenayogeteka eriri vagi n'olikompakitingamu. Ono bw'atuuse okutubuulira engeri gy'akungulamu ebintu ebitali bimu mu bookisi zino nkutte ne kuttama. Kati ne bookisi ogiraba eno mba nsobola ogikungulamu kaloti nga kagenda mu kilo 5 naye akatajjuddako akafulaati kebwe mansuubira okujja nze mba nkajja wano olwansonga nti olwokuba agenda kuba munene ate ali mu ttaka eddungi. Yindirira sabbiiti ejja ng'ate tukuwa ebirala Luswata byakola mu nnimiro ye okugifuula ey'amaanyi nga kw'otadde n'ekigimusa ekimala emyaka 4 nga kikyalimu mu ttaka. Mu Kiibijja Miru Kyabasinga obulimi n'obulunzi ku Delta TV tukole. Akadde no katwala kipayo naye mu gw'ebyobusuubuzi abakulembeze mu ggombolola y'Enakawa Akalaatidde bamusiga nsimbi abawereddwa eddimu ery'okuzimba akatale ak'ekitintale okuwa abantu mu kitundu kino. Emirimu okuzimba akatale kano kutandise nga basabye kaleme kuzimbibwa nga keewandegeya ke bagamba nti tekazimbibwa nga katale. Bino bituukiddwako KCCA bwe badde etongoza ekifo ekiwereddwayo okuzimba akatale kano. Bino byonna bibaddewo nga Beti Kalungi okutwakunkumula. Ng'omu ku kaweefube w'ekitongole ekiddukanya ekibuga ki KCCA okwongera ku bungi bw'ebifo abantu mwe bayinza okukolera yasalawo okwongera ku kuzimba obutale mu bifo by'ekibuga eby'enjawulo. Kitintale ekisangibwa mu ggombolola y'Enakawa kye kimu ku bifo era ng'olwaleero KCCA ng'eri wamu n'abakulembeze b'eggombolola eno bakedde kutema vuunike awamu n'okutongoza ekifo awagenda okuzimbibwa akatale akapya. Okusinziira ku Inginiya Semuwemba James ku lwa Ssenkulu wa KCCA ategeezezza ng'ekifo ky'ekitintale bwe kibadde kirina obutale bubiri obutali bwa nkalakkalira nga kano akagenda okuzimbibwa k'enkalakkalira. Ebimu ku biwaliriza KCCA okuzimba akatale akalala mu kifo kino kwe kubanga obutale obuliwo bubadde tebumala muwendo gw'abasuubuzi bamufunampola ababukoleramu okwongera okuwa abantu abakolera emirimu emitono ebifo n'okuwa abantu ebifo mwe bakolera ebiri ku mulembe. Abakulembeze abatali bamu omubadde ne Mmeeya w'Enakawa Inginiya Ronald Balimwezo Nsubuga akalaatidde aba kampuni egenda okuzimba akatale kano eya Sajani Construction Company okuwa abantu b'omu kitundu emirimu era singa tebakikole omulimu gwandibayita mu myaganya gy'engalo. If you are not productive tojja kukola wano. Ekyokubiri mumanyi okubba ebintu byammwe. So oyo yenna anajja wano ng'ayagala kubba ensawo za semitas ziyiseewo njagala abatuuze mu mukoleko ng'etteeka liragira kubanga eno pulojekiti yammwe. Twagala gino emirimu gino gyaffe gya bulijjo gino mutumu abantu baffe gy'abapoota ba engineer abatandikirwako mugituwe. Give us those jobs, people will work from here other than importing all
all workers. Kintana nga yakulira kampuni eweereddwa omulimu bw'ati bw'amwanukudde ku ky'okuwa abantu emirimu. We are going to employ the people locally because it is very expensive for us to bring the people from outside. So our first preference will always be to get the people from Kitintale. Kuno agasseeko okukalaatira abagenda okukola mu katale akapya kano okwewala okubeera n'obujama singa kanaabeera kawedde okuzimbibwa era bw'atyo ayogedde ne ku byenjawulo ebigenda okukabeeramu. Pulaani egenda okuzimbibwa wano erimu ebirungi bingi nti mulimu ne cold rooms, mulimu ebinyogoza nti ebibala byammwe ebyennyanja byammwe ennyama yammwe tejja kwonooneka. Abakulembeze abalala mu ggombolola eno omubadde bakansala n'abo ab'akatale akakadde nabo basiimye KCCA olw'okuwuliriza omulanga gwabwe. Bano era basabye kazimbibwe bulungi obutafaananako nakeewandegeya era basabye abali mu katale akakadde be babeera basooka okufiibwako okufuna ebifo. Eddimu ly'okuzimba akatale kano lyakugibwako engalo ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogujja gukomekerezebwe nga 4 omwezi gwe gumu omwaka ogujja nga gy'emyezi 12 nga kaakuzimbibwa mu mitendera ebiri. Mugebye emizannyo omukubi w'ensambagiro w'erinnya era Luwanda bigambo ku mulundi guno akendezza ku bigambo n'atandika kulaga bikolwa bw'akyangalanyiza olukiiko lw'abannamawulire olutudde ku Sheraton Hotel wano mu kibuga Kampala wabula ng'okkakana nga waliwo ne munnamawulire awuuse ekikonde kya Golola bwe kimukutte mu butano. Wano nga tuli mu ggwanga Uganda tasobola kubeera nga agenda kwogera Akacyankalano kano kabadde ku lukiiko lw'abannamawulire otuziddwa ku Sheraton Hotel mu Kampala. Abakubi b'ensambagiro mulimu Moses Golola ne Omar Lusemata babadde bannyonnyola we batuuse n'olulwano lunaabaawo nga 3 omwezi gujja. Mu butanwa munnamawulire wa radio CBS Nsejjere ekikonde kya Golola kimukubye eriiso era olukiiko lukumye wano kuba emmeeza zonna zibadde ziyiriddwa. Abadde munnamawulire wa CBS Nsejjere ng'ayanjula abalwanyi abalindirira ku Freedom City ku Lwomukaaga era nga bw'atuuse ku Omar Lusemata n'amusaba ayogereko mu lufuutifuuti nga kino kifuukudde Golola n'akyankalanya olukiiko. Golola ategeezezza nti ku mulundi guno waabikolwa okusinga ebigambo. Kabajja ne baluwooza nti Golola bagenda kumukuba bamugye butabo tebalina musaayi kulwanira kickboxing. Omuzannyo guno tugulwaniridde tugwagala nnyo kati oyo bo balowooza nti bagenda kuba Golola bamugyewo atwale lino oluzungu lwe taddamu okutugamba ebyo mbu simanya alina oluzungu. Kino tekiterebudde Semata gwagenda okuddenga naye mu bikonde bw'agambye nti tagenda kukyusa kyakuwutula Golola ekikonde tonziriranga mu lwano olusooka newankubadde balina enkontana 5. Fingaffe tubise ebigula bebagamba simanya yaseera simanya akola biki akubye n'ensijiraganya okuwa akamumi akuta munnamawulire ne this time Golola Moses oli kuziba te weyongedera kukwiterako natti ngenda kukukubira mulawundi esooka. Omutegesi w'ebivulu Balamu ali ku ludda lwa Semata ekikoleddwa mu lukiiko lw'abannamawulire kimuwadde ekifaananyi ekinaaba ku Freedom City tikijja kubeera kirala era ebyokwerinda binyozeddwa. So nga Nabitex alabirya Golola naye yanukudde. Nagirabye edda ngenda kuba ya busungu kubanga accident just kimunyiiza mamukuba mwakalango nti accident just nga omulabye azze mu press conference nga munyiivu n'ebigambo bye leero bibadde bitono kubanga Semata yamujolonga yamuswaza. So naye ku luno amanye nti wagerezaako okukola ensobi mbw amukubano akube Semata knockout Golola agenda kufa. Obutabeera nga bulijjo ennwana ezibeera ddala ziteekeddwa ku Lwomukaaga era nga emiyango gya kugula ku ssaawa 6 ogw'emisana olw'ennwana zitandike ku ssaawa 8 ez'olweggulo. James Mwanja, Leta TV, Amasukkulumu. Wewa ate bw'obululu obw'enzannya ez'akamalirizo mu kikopo ky'amasomero ga primary ekisookedde ddala mu byafaayo by'omupiira mu FUFA bukwatiddwa era FUFA neeyongera okukakasa okuvujjirira empaka zino okutuuka ku nkomerero. Obululu bukwatiddwa ku kitebe kya FUFA Mengo nga Citizens Parent School y'emakindi akalulu kabasudde ku Rise of Grace ey'Ebuyikwe. The first ball, and that is team A. Please.
buno bubadde obululu bw'empaka z'omupiira ez'amasomero ga primary zisookedde ddala ezituuse ku nzannya z'akamalizo ezinayindira ku kitebe ky'emizannyo enjeru. Pulezidenti w'ekibiina ekifuga omupiira mu ggwanga Engineer Moses Magogo ategeezezza nga FUFA bwegenda okussa amaanyi mu mpaka zino nga bawaayo byonna ebyetaagisa naddala ku nzannya z'akamalizo. Twatandika emabega eri omwezi ogwokutaano wakutandika naye okutandika ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana amasomero gano gagenda kuŋŋaanira enjeru ku training center yaffe era FUFA ejja kussaamu buli ekyetaagisa okulaba nti empaka ezo zigenda mu maaso kwakutadde ebikozesebwa entambula ensula ebyokulya. Atendereza ekitundu ky'obuvanjuba bwa Uganda olw'obujjumbize mu mpaka zino era n'atangaza ku bantu abangi okuva mu mitendera egy'enjawulo avuganyizza mu mpaka zino. Tuli basanyufu nnyo nti ekintu kino kibadde kipya naye ate kiwagiddwa nnyo naddala mu bannamawulire naye ate n'amasomero gakijjumbidde nnyo ga primary sijja kuva ku bazadde n'abaana bano bennyini ababadde bazannya. Olwali wetugerera regions za FUFA 8 zonna zeetabye mu mpaka zino naye njagala okwebazaamu ak'ensuso Eastern Region esinza okuba ne districts ennyingi. Mu bulwa obukwatiddwa ttiimu ya Green Valley okuva Embaala yakwatagana ne Bright Valley, Citizen Parents School ne Rays of Graces, God's Grace ey'Esere ne Busumbwe Primary School ye Manafa, Songa Oasis Annex Primary School yakuzanya ne Toro Boning Primary School ye Kabalole. Magogo era atangazizza ku ttiimu ezinaaba ziwangudde empaka zino gye zigenda okukiikiriramu eggwanga mu mpaka z'amawanga obuvanjuba Africa e Tanzania. Amasomero abiri aganaayo gakulembedde bagenda kukiikirira Uganda mu mpaka z'amasomero ez'ekitundu kya ebugwanjuba n'essemakkati wa Africa eza FIASA. Bulijjo tubadde n'amasomero ga secondary agenda ne gavuganya era amasomero gaffe gabadde mawanguzi emirundi mingi naye omupiira gwa primary tubadde tetulina bantu bagendayo okutuvuganya. Entegeka ekoleddwa ku mpaka zino eraga nga buli ttiimu yakuzanya emipiira 3 okuzuula ebifo mwe banaaba bamalidde empaka zino n'okuzuula ababiri abanaakiikira eggwanga. Mpaka zino ezatuumwa Odiro okwawukana ku mpaka endala omwaka ogujja FUFA yakwanjula n'omupiira gw'abawala. Jamie Jozi n'emipiira ginaasambibwa biyanjuddwa. James Manja, Leta TV, Amasukkulumu. Weewaawo owejokolera ngamba nti awanya weewaawo njagala nkubeere nga nkusibulira wano badde mulabi mulungi w'Amasukkulumu ffe ogwaffe katugukomye wano tugenda kuddingana lunaku lwankya katongole omutongole yatongola abatongole yagenda okutuddira mu bigere ne megados nze mbadde Sserwanya Julius ne munange Lukyamuz Isaac ku lw'ekitongole eky'amawulire sula bulungi Ssaabasajja Kabaka wangaala.